Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Kansokere ku lusuku olulabira amaka. Amako galabira an average family yetaga ebikole amakumi aga 2 gokka. Ebikole 20 bwe birabidde bulungi bisobola okulisa family yonna omwaka mulamba nga buli nako olya ttooke otya nti ebikole 20 bino buli kikole eky'ettooke kirina okuwa enkota 3 buli mwaka. Era ddayeeka ekitooke ekyo owandike ennaku z'omwezi otandika okibala. Bwe kiba tekigwadde enkota 3 omwaka kiba kitegeeza nti nno wakimanaginga bubi. Enkota 3 omwaka ng'olina enkota ebikolo 20 nga buli kikolo kikwadde enkota 3 emirundi 20 z'enkota 6. Enkota 6 omwaka. Omwaka mulimu week 52. Kiba kitegeeza nti buli week olya ettooke n'ofiisa n'enkota 8 era z'otunda oba z'ogaba. Naye nga family ogirisiza ku ebikola 20. Ate ebikola 20 bino ng'obisiime mu plot gy'olina mw'ozimba enju 5 ku 10 n'oggyako ka part k'osima ebikola 20 n'oba ng'osobola okuliisa family yo. Then ku muntu ali commercial tutandika ne EKM yandibadde egendamu ebikolo 400 nga buli kitooke kikwadde enkota 3 omwaka. Enkota 3 omwaka kubyamu 400 z'enkota 1,200 omwaka z'ofuna. Singa olina akatale akalungi era nga amatooke wagalabira bulungi waliwo obusobozi bw'osobola okutunda buli nkota ng'okitunza emitwalo ebiri farm gate price. Emitwalo 2 kubyamu enkota 1,200 ze miliyoni 24 z'oba ogenda okufuna buli mwaka. Miliyoni 24 buli mwaka gabizaamu emirundi 12 kuba tulina emyezi 12 mu mwaka. Kiba kitegeeza nti ofuna miliyoni 2 buli mwezi. Kyokka jjukira katugambe oli mu kyalo topangisa, tolina transport, togula na mmere kubanga ogyerimira. Kiba kitegeeza nti percentage esinga y'essente ezo osobola bulungi nnyo okukola ki okugisavinga. Then onayagala okukola ekinene okubyamu mu yiikemu n'okubya mu yiika zoyagala okukola ki okukola. Yes, weetaagisa okubikka. Ekibikkisa nti osobole okuuma amazzi mu ttaka nga tolina busobozi bwa kukola ki bwa kufukirira. Kati waliwo embikka ffe gye tukozesa era nze nakula ndaba taata wange akola. Kati ye tabikka ng'abantu abalala babikka nti nno babuuka ku kitooke ne babikka ebbali. Ffe tubikkira okuva ku kitooke. Lwaki tubikka okuva ku kitooke? Kubanga ekitooke kino kyetaaga amazzi. Era wano we kiri woobise walina okuba nga wabisi
ebiseera byonna kati bw'obikka of course waliwo enjogera waliwo embeera ewaliriza ebintu bibiri ekisooka okubikka kuno kuleeta ebiwuka naye jjukira ebiwuka bino twakoze eki twabigobye bw'oluvannyuma lw'emyezi 6 ofuuyira ekiwuka nekikola ki nekidduka kati ekyo n'okijjawo ensonga endala egaana abantu okubikka ekitooke kino nti bw'okibikka emirandira gidda kungulu yes kituufu emirandira gidda kungulu naye bwe gidda kungulu tegifwa era singa ogenda n'obikkulako wali ojja gisanga nga emirandira gikyali miramu nga gikyasobola okusika amazzi n'emmere okuliisa ekitooke kati omusana bwe guggwaayo enkuba netandika okutonnya ebisubi bino tubijjako ne tubiteeka ebbali ne tufuna ettaka ne tuddamu ne tubikka emirandira giri negiddamu nekitojjera negiddayo negidda wansi enkuba neetonnya neefukiira ekitooke kati enkuba beggwayo omusana nga gukomyewo ne tuddamu netukwaki ne tubikka okola ekintu ekyo olw'ensonga ziri bbiri ekisooka olina wanene ekyokubiri embeera gy'olimu ekifo ky'olimu tosobola kufuna bisubi bigenda kubikka lusuku lulamba lwonna olumaleyo olwokuba ntuli mu urban area kyova osalawo n'oconcentratinga ku mbuga ey'ekitooke eno n'oba nga osobodde okukola ki okubikkaawo ekintu kisinziira era ku busobozi nayo bw'olina singa nkubuuza nti olina abaana bameka oyinza okuga ndina abaana 3 nange naye nkubuuza ndi lwaki olina abaana 10 ojja kungamba 3 benkola ki bensobola kakati n'ekitooke kino olina emmere esobola okuliisa ebitooke byonna olwokuba tolina mmere esobola kuliisa bitooke byonna ebyo kino kiwaki omulimisa akugamba nti lekawo ebitooke 3 maama omwana n'omuzzukulu kubanga byosobola okuliisa naye kati ekitooke kino maama omwana n'omuzzukulu kyekikuwa enkoto 3 omwaka naye nze nina obusobozi obuliisa ekitooke ekiriko maama n'abaana 2 n'abazzukulu nina obusobozi kubanga nina obusa nsobola okutta ebiwuka nsobola okukola ki n'okufukirira kati kisinziira ku busobozi bw'oli Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola gwe omulunzi ow'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko omulunzi ow'ente embuzi endiga obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa bakufunira ensigo kwoteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa emiyembe amapaapaali obutunda n'ebirala bingi gwe omulimi wa vanira naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi peyini kalitunsi emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka ebirime omuli mwogo soya kasooli lumonde kabeji ensujju watermelon ennyaanya obutiko ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004 osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.